Okay, tubaniriza ku fake shots nabagamba bano fake shots abeera ebyakabi nga tukuleetera ebyenjawulo bigenda mu maaso mu Uganda nga n'olwaleero era tukyaliko mu sports mpola mpola naye tuyitayo nnyongera okujjukiza nti nze fake Munabutambala muzzukulu wa Kikulukonyo. Mike nsanyusa okulaba olwaleero. Kale sebo nange nsanyusa okukusanga mutabani wa Kikulukunya Butambala. Butambala era ngomanyi Kojja Mutyaba yafiiriddwa. Kojja Mutyaba yafiiriddwa. Yafiiriddwa taata we. Sala is short. Sala is tall. Sala is tall. Sala is tall. Nenga wow. Under 17 eri kate Samba World Cup. Bana basamba mpira basamba bulungi. Attribution eyo tugiteekewa. Webale nnyo obuuza ekibuuzo ekyo muganda wange Fiki. Okusookera ddala nalabye abafufa nga bajaganya era nga bamubagamba nti mulembe gwa Engineer Moses Magogo Uganda ekola ebyafaayo tetuganye kola ebyafaayo. Abalabye nange batege naye kino tebakyesibaako. Omanyi ensi yaffe eno yatabuka. Njagala twebuuzeemu abaana abo bamaze ebbanga ki nga fufa eri nabo wa federation era babategese kuva ddi. Actually waliwo abankubira amasinga nga ati Mutyaba yogera ku baana banda 17 nga badde okubeera nga bagenda mu camp naye attribution yeyo okusookera ddala saagala bagyesibeko. Abafufa temwesiba ku attribution y'abaana abo. Tuzze nga tubagamba nti omupiira bwe tunaguzza wansi ne tuguzimba tujja kuyudinga binene ng'eggwanga. Otegeera kino it is proven kyabalaze nti bwe tubeera n'omupiira gw'abaana abato wansi nga tubategese bulungi nnyo oba nga bateekebwa bulungi nnyo ogenda kufuna results entuufu. Lwaki njogedde bwe ntyo? Attribution eno nze nga nze njiwa okusookera ddala El Cambio Academy El Cambio because this is an academy ekoze bituufu. Abaana bano yabajja ku bazadde baabwe ofuna abamu kwabo si bonna but abamu kwabo ababadde abaperforming actually one of the best performers mu aliwa bogere n'abalala sijja bamagala sijja kugera manya gaye bonna naye babajja bazadde n'abateekateeka bulungi era balaba mu performance yaabwe nungi. Kati El Cambio singa fufa bakkiriza ntubeera ni National Academy wale tubeera na academy entuufu mu ggwanga Uganda ng'ovudde ku El Cambio kuba ebikalu by'eryemu okyegera tejja kusobola producing abaana bonna tejja kusobola kuscouting abaana ba Uganda north east south and west and central tejja kusobola but if wetuba bakuza mupiira gwaffe okutuuka nga weguli akali ng'abaana be baperforminzeeko okubeera nga batuse ku round of 32 tulina okuddayo ku grassroots tukkirize tuzze omupiira wansi. Abalala ngenda okwogerako be b'amasomero nti they have done a tremendous work okulaba nti tiimu ya under 17 yeyo ereeta abaana abo abalungi. Amasomero gano nga getwala gebazanya Coca-Cola post primary ezo mulimu Walusimbi attribution tujiwe Kitende Dr. Lawrence Munyunda because Kitende nga Kitende producing abaana bangi nnyo mupiira gwa Uganda era bw'otunulira kati mu top level actually most of the players abasinga bonna akale not most but some of the players abaliyo bayise wansi eno bw'otunulira tiimu ya Chan kakati those are the people we should achievement zino kutulina oziattributingira tu omwana ono Ijara wakakungulu memorial onfuna somero omwana ono actually ne KCC bw'otunulira omwana ono waloka Asiimwe John Asiimwe wa Bukedeya so attribution yeno oba obuwanguzi buno saagala fufa bwesibeko nti bibateeseteese fufa kyekoze kiri kimu is to assemble the team. Okay. Owokusatu facilitation eyo kubanga sente zibaweebwa and that's what they are supposed to do. Ne saagala bagambe mbu history waabwe history ono tumuattributing ku bantu abatuufu abazadde b'abaana abo ne academy bavudde n'amasomero akigamba nti tuli mu basaming up abantu abayitago kubeeranga tubawa hype oba tubeebaza olw'okubeera nti performance eno abazadde b'abaana okusookera ddala okuzaala abaana abo okubakkiriza okusamba omupiira attribution enamba emu. Owokubiri amusomesezza ow'essomero ne bakooki gye bava wansi kubanga bano
abakozi abatani kutendeka abaana okuva ku grassroots wansi FUFA tebalinako kakwate tebalina kye bamanyiiko sigamba nti yabateekateeka kati awo sijja kwerabira erikambiyo akademi erikambiyo sigenda kwerabira bannayuganda abali kata because omwagizi w'omupiira ne bannayuganda abadde bawagira ttiimu nga bali wano abajagaliza obulungi abagisanyukidde bonna attribution eyo y'abantu otegeera bakooki abalina ettiimu eyo otegeera bakooki abo nti basobodde okubeera nga maybe bakola right selection maybe bakola right decisions ofuna nabo tujja bawa kati FUFA neero okijjiramu naye tosobola jima kubeera nti eri part of the attribution tosobola bajjamu otegeera because they have also contributed okubeera to the success of that team nti basobodde okubawa abakooki basobodde okubatambuza batuusaayo kubanga gye babeera FUFA everything is catered for si FUFA yesasula FUFA yekola ki yesasula buli kimu kyonna n'ebirala byonna binanga FUFA yo nga FUFA credit yayo yesinga okubeerako ne credit entono just kuba is to assemble the team ye credit gye tugenda obbawa naye attribution esinga y'abantu bano kati esinga okunakuwaza nti FUFA nga bwe yatutte oba bwe bagamba nti bo be bakoze ttiimu eyo it is okay otegeera it is okay bakoze ttiimu eyo naye nze ngenda kubasaba nti ttiimu eyo temugisuula because ekisinga okukosa omupiira gwa Uganda for ages is tubeera ne unders entuufu tubeera n'abasambi abatuufu naye bazikirira awo bakomaawo kati oba naawe baba nga tewaliwo babajjeewo ne babatwala mu Ebulaaya ne batwala mu Eastern Europe ne batwala mu Asia ne bakomawo Uganda most of those boys bagenda kubeera nga bali ttale naye kati streamline y'omupiira gwa Uganda mbi singa tukola ekituufu nti abaana nga tiimu bweri tiimu eno tugisigaza nti under 17 tugitwale ku under 18 kugamba twatuuse okusamba France ng'abaana baffe Uganda ng'ensi tesama ng'ofriendly na France Uganda ng'ensi mu andeezo Uganda ng'ensi tesama ng'ofriendly na Spain naye osanga kugamba ebintu byaffe nze binsobera kati bo bali mu kutwala attribution nnene naye ng'ate mu nteekateeka za ttiimu zino tebalina kye bateekamu tebalina kye bawaayo kati nze mbasaba ettiimu eyo esambe nga bwolaba France wezisamba zi Spain wezisamba zi Portugal wezisamba nezibeera mu competition z'abaana ezo nga bagenda bakulira wamu onfuna nga basambye ku under 17 babakuze bajja ku 17 next year basambe 18 bonna nga bali bagende ne coach waabwe technical team yawe bagende nayo bagende ku 18 omwaka oguddako gulo mwaka bagende mu 19 bagende mu under 20 mu under 21 under 23 then bonna nga bali babalete oyongeramu bwongezo ojjamu bujja noyongeramu ekibaito okuzimba tiimu y'eggwanga otegeera bwe tutabikola ebyo era tugenda sigalanga ne under 17 nge performinga bwetyo ekomaawo tusigale nga tusagolinga waggulu so ngamaliriza emboozi eyo it is very crucial FUFA mukkirize musabe gavumenti kubanga sente zibawa mwagala gavumenti bongere sente endala nazo muzisabeyo tubeere ne academy ez'enjawulo kugamba mu ggwanga lyaffe nyini ekibuuzo kye mbaddezaako kubuuza nti wano mu Uganda yo FUFA nga FUFA terinawo academy ya mupiira yonna bode terina FUFA nga FUFA terina ng'ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga kyali badde kiyitira kale bayinza obutaba na academy nga bo naye ne bateekawo embeera eziyamba abantu bano abalina academy ez'enjawulo kubeera nga bali empowered ne babeera nga basobola okuzimba omupiira mu butuufu bw'okuguzimba ne mubaleetera abantu abatuufu okuva mu batusinga betubenkinga bali betutunuulira abazungu mubaleetereyo abantu abagenda obbasomesa nti omwana w'omupiira tumukuza bwe tuti omwana w'omupiira alina okubeera nga behavinga bwati bwabeera ku kisaawa alina kukola kino mubaleetera abantu abo tufune ba trainers of trainees mufuna basobole okuyamba omupiira gukule Mike oba ekyo oba oliawo tekiri mu mandate ya FUFA okuteekawo nti na academy ya ggwanga nga kiri kibwananyizibwa ku clubs kyovola bankugambye nti oba tebasobodde kukola kubanga FUFA enzo batakola academy naye FUFA ye maama omupiira maama yamanyi omwana we alidde atya maama yamanyi omwana we asomye atya maama yamanyi omwana we awumudde atya maama yamanyi omwana we ali ludda wa mandate ya FUFA esookera maama ayinza okuzaala nakusuula no ayinza okuzaala nakuza n'ofumbira n'ozaala abazzukulu yaba oliawo
alinze kulera bazzukulu nakuza bazzukulu ate fufu abazzukulu egenda lekala bani kubanga abazzukulu b'omupiira bebex internationals bebamaze bebazzukulu b'omupiira kubanga abakoze eki abamaze naye kye twetaaga fufu ekole kukuteekawo right conditions right environment ochege I mean good environment right conditions mu bantu bana abayambako omupiira nga Elkambiyo bwe banga betaaga funding Elkambiyo nga province they can produce such a talent bogere wa mulabye if they can give us abogere mu mwaka guno tubata skinge basobola okutongeranga bogere alime koma ku under 17 yokka batongere bogere omulala ochegera batongere magalo omulala batongere Joshua John olinye liwedi yakubye goal awo yabadde nno tugende mu maaso tugende ku kirala sijja badda mu abakata bo tuba mazi oyo bamuyita bogere yakubye goal eyo okay weewaawo nga tukyagenda mu maaso waliwo ensonga endu gye twayogerako nate ensonga efuuse ensonga ekutumbayo ngamba ensonga y'ebisiyaga onasoma comment section wamu bagamba nga byali bituufu abalala bagamba nga olimba naye percentage esinga ngegamba olimba anti olaba mu Uganda abanayuganda nze kyembeewuunyako nga tekinabatuuka mu nnyumbayo okimala obatuukako bwe bamanya nti ekintu kikola ki kituufu bw'obanga tonnafuna mwanawo ajja kugamba nti bankoze kino ne kino ne kino gwe it is okay you can ignore era osobola ogamba nti bya bulimba naye ffe abayina abaana abali proven abaana abajja ne batugamba maana akukabirira ennaku ye n'akugamba nti muganda wange mini mukulu wange mutyaba omusajja ABCD yankola kino yankola na kino nankola ne kino nfuna kati inze kyovola ate neke nyini nali badde victim singa nalinga sina mutima mugumu singa nalinga sina dini mu mutima I would have been a victim nali badde nakozesebwa kubanga targeting abaana abalina talent because I had the talent nfuna targeting muntu alina talent ali extremely talented nebuuza ebiseera bikwatagana talent omwana wa talent yasinga okuwooma ngenda kyogera bwentyo onasomye kyogera bwentyo kale kyekibuzo kye nebuuza nze ng'omuntu nti okuwooma kuli ku talent webalaba ng'osamba bulungi n'okuwooma obeera owooma okitegeera kyezinga okwebuuza because baagala nnyo abaana talented batagetinga abaana balina talent extremely azo okubeera nga basamba obulungi wawo n'omuzannyo awo yo sijja mwogera ku mpewo naye erinnya kandi wandiike wano era ogenda kigenda kuwunyisa nti erinnya lyajja nnyo mu comment section erinnya liri mu comment section ono omusambi ono nti bamukozesa ani kakati atoli awo kanatya abambaga bamukozesa ate abamagamba yalinga akozesa ate nga nemwasambako naye bamukozesa no abasambi abo tali omu nze bemmanyi tali omu naye nga nono kwali oyo yali mu villa gwowandiise oyo yali mu villa oyo yali mu villa naye ekituufu kiri nti obisiyaga byowo ebiri era bispreadinze nnyo ate naddala kati mupiira gw'abaana abato balinga bwe basponsoringa okubeera nga babitwala mu baana abato because eno basajja abakulu kati feeki obutasobola kujja nakugamba nti agenda kusiyaga essaawa zino okubuzaabuza si kizibu because bino bikoze eki wetegeerera weerowooleza weenoonyeza ekyokulya weenoonyeza ekikumi kati baddira bano abaana abato agenda okugenda n'akantu akatono nti agenda mugulira engati y'omupiira okitegeera agenda mulaga miliyoni 2 agenda musuubiza agenda mu emmotoka avuge si muwa wabula avuge kuvuga mubuvuzi because nze nyina bemmanyi bendiko nkushuwa nga twali nabo nga babakozesa lwakubeera awo nedo yete bamuwa motoka nyina gwemmanyi binafusi ngaye bamuwa motoka kuvugamu okitegeera inze yagana ovuga emmotoka ne bangoba nagwe sigenda gwe kamutya twala eri okitegeera olira bamuwa emmotoka alume yagula Range Rover okitegeera twali tuvuga mu mark ekisinga zakaja ebiseera ebyo omenye naleta Range Rover naye ng'ovuga Range Rover amala kukola ki mukozesa amala kusabula okitegeera kati nze bwe ngana okunsabula Range Rover saavuga era saagirinnyamuko omenye ng'asiba naye ku kyalo ewaabwe eyo ng'avuga kumbe eno bakola ki ebuutu bagigula okitegeera kati amula abalala nga bagulira buntu bwa mu nnyumba buno sideboard bitanda TV buutu ne bagigula okitegeera so njagala okubuulira ebisiyaga byo amazima matuufu byo bingi mu ggwanga era naddala mu baana abato kati bispreadinze nnyo ekisinga okuneewuunyisa ate kati biri Mityana awo Mityana road oyo
era banenjala mwegendereze nnyo abantu b'Emityana naddala abazadde b'Emityana. According to the sources we have ziraga nti abantu abasinga kato abakochi naddala bana bakochi baana bali mu mupiira abo naddala ku luguudo awo otegeera waliwo abasiyazi abali addala abaana b'abandi bali ku Mityana road okwo kwe bali ku Mityana road okwo bayitirivu batu bakomawo ku Mityana bakoma Mityana gye bali naye nga saagala kumenya mannya saagala kwogera mannya g'abantu naye ekituufu kiri nti tulina okulwanyisa ebisiyaga because vice nki ate mu busiraamu ffe abamu otegeera mu busiraamu tebakkiriza Mungu yazikiriza omulembe mulamba lwa bisiyaga kyova olaba batugamba nti watasobola ekintu ale sikyogereko otegeera kitamwe kyewale kati nze nja kwogera nze nasalawo mbeere nga nsobola okwogera ku nsonga egenda mu maaso because bwe tunayogerako sometimes maybe mujja kyusa wano wentukirana nensaba n'aba federation bannange aba FIFA bannange bino ebintu byetwogerako sometimes nga tekinda tuka ku mwana wo luli nyina nagamba negamba nti Shafiki Magogo ali ku under 17 bw'omuntu alwana ebintu bino ojja kwekanga omwana oyo abiridde nga gwe babiridde afuuse victim kubanga these are very young boys otegeera bantege bano betugamba numwana naye naye ali ku under 17 otegeera ntege junior katabani kantege kasajja kasamba namba 3 kasamba bulungi mpira kasamba ageza kwale si ali nti ali nnyo talented naye is a good player ajja ku improving with time because these are young boys omanyize saala nnyo kwogera ku baana bato because imman subira nti omwana akyalina room of correction abasobola ku improving talent nenja lwaki ngamba abaana bano ti baana bamwe ate mwa abali badde kugamba abalabira ddala ensonga because ensonga eno ya buzadde because nze bisiyaga tolina wonnimba nti birungi because waliwo abaana bemmanyi abato bebalidde ati yafunamu ki ati kyegamba nti bakwata omuntu ng'ali naive talina kyamanyi ne bamusuubiza eggulu n'ensi ne bamugula buutu bamala omugula buutu ne basuulaawo ate obuzibu buli nti ebisiyaga oli wabikola leero ne bakwata obukwasi osigala oli newakudwagi nga nakusa mu bisiyaga era enkeera nawe ogenda fuuka musiyazi gwe muzimu ogukirimu osigala gwe muzimu ogukirimu era n'obusiramu bwennyini olaba bagamba nti omuntu ne babeera bamukozesezza bukwasa nga bakutte bukwasa ali sibakutte olw'ekisiyaga ali saatibwe omuntu bwe buli mu kisiyaga kibi nnyo. Mike omupiira mulimu abantu abajja gundi eno ngeevuddeko kweri abantu abajja mu mupiira ne bateekamu ssente ebabekakaawo waliwo omwami omu yeesimyewo olwaleero mu Kampala Central sijja mwogera kuba buli omu wammanyi bawa Saala Zitolo Luzi agamba ab'Emityana brother ab'omupiira yabateekamu ssente ze nnyingi nnyo tebamanyi kusamba mupiira